Movement yo yali etambulira ku mawanga si ku kibiina. Wali ovuga tribalism na nepotism tewavugiranga ku kibiina. Walabanga Lubongo yo ina kumunafuya lwa ggwanga lye ne tukikusuuza. Kakati okyusizza strategy oyingidde ebibiina. Awo we tubaagala twagala tufaananye buli gwe mwali mulowooza nti mugezi mmwe bannayuganda nti musiru talina magezi ono talidde ebigambo bye. Mukazi mujja ate yandeetedde mmumbwa ey'oluzaalo bw'oba olaba kisoboka nsobola okugisira n'enjinywa. Oba nnamwandu ate yayagala okungabira eddagala ly'obuwangazi mubuuze nti ki ekyattabalo. Kakati gwe credibility yo yonna Kasibante Moses wagiyiwa mu bitoomi bya bulooka oba mu ttaka erikuba bulooka ne bw'ogyozesa jik tokyayinza kuginyiriza. Obwesigwa bulinganga essaati enjeru, credibility eringanga essaati enjeru, integrity ensa eringanga essaati enjeru kasita ogisuula mu bitabo ebikubirwamu bulooka ne bw'ogyozesa ne jik oba oma akyasinze ebeera tekyayinza kunyirira. Nabwe kityo mukulu Kasibante Moses oli kikeerezi. Ensi yamala dda okulaba nti oli ddandala. Ensi yamala dda okulaba nti oli musosoze. Ensi yamala dda okulaba nti olina obujja. Ensi yamala dda okulaba nti okolerera bunusu. Naye ebyo byonna nga biri awo nga bwe naggamba omulundi guli. Abakulembeze ba Buganda nga temunnateekerateekera kudda mu bifo. Musooke muteekereteekere akaseera ke mulifuluma ebifo. Otherwise mujja faanana nga Kasibante Moses. Mubeerenga ekisolo kye bayita embizzi esesema ate nemala neddamu n'erya. Ono yasesema kakati alidde ebigambo bye mu kiseera kino era afaananidde ddala embizzi gyawoomerwa. Bwana Kasibante Moses si gwatuwa strategy. Strategies zo zitwale mu etoli wa National Unity Platform. Omugumba tagaba ddagala lya luzaalo. Sooka weefeeko mu nnyumba ewammwe gy'oli waliyo ekivundu. Nnyindo ki ezeziyita ku kivundu ekiri mu nnyumba ewammwe ate ne zigenda ne ziwunyiriza ku muliraano. Mu kiseera kino nga ggwe mmemba wa DA wali badde ofuba kulaba DA yandadde eti okusukka naawe Buganda. Mwetalira wano mu Buganda, mwekulungulira mu Buganda, temubuukanga nako yadde embikko muyingireko ebusoga. Actually ne ku nsalo za Buganda temutuukangawo. Omukulu wa DA akiikirira Masaka Futaali yamutadde Kampala. Muzunga mulinga emiwadi emikazi. Mutagala butagazi kakati temukyayina kye muzzaako. Yemmwe abakulembeze Buganda be yayinamu essuubi era nga erowooza nti balimu ensa. Mu kiseera kino olaga olidde ebigambo byo okyusizza olutambi. Sirina buzibu bwonna ku Lubongo yaggwe weeyama okukutuka naye. Lwaki kyo tewakirowoozaako nga tonnafuna reaction okuva mu ffe? Oba wali okuba jjinja mu njuki zaakuba ojjogola. Ze Lubongo ya mpa bulamu wabule sirina buzibu bwonna naye kye mugamba agende yeesimbewo ewaabwe ajjeyo wa NRM mu kusooka wavuganga mawanga. Mubagende ewaabwe eno ffe twaterezaayo dda mu Buganda wateredde kinga n'enkuba ekedde okufudde emba olunaku olwaleero. Eremesezza n'abaana b'amasomero kugenda ku ssomero. Nga n'ababadde baatuuseeyo edda tetumanyi bagenda kukomawo batye waka. Eye Buganda eteredde. Buganda etali ku maapu. Nga abaana ba Buganda bali mu makomera. Mwe abatakyayina nawe muziika. Abatakyayina abaana ba Buganda we beege kaluba. Kikyonko omuntu omu najja atwala ettaka ly'abantu ba Buganda ekyalo kiramba n'akisengula olw'okubanga ye omuntu omu ayina kyagenda okuzimbako ne mutabawo na kye mukolawo. Eye Buganda eteredde. Buganda eteredde mugipimiraawo mmwe.
Mbwe tuba n'omuganda mu parliament olwo Buganda ebeera eradde. Olwo Buganda ebeera eteredde. Lubongoya bw'aba alina kuzimba gy'alina amaka ag'obuwumbi nga bw'okimugonnomese. Bw'aba alina kukiikirira gy'alina amaka ag'obuwumbi nga bw'okimugonnomese. Gwe wajjira e Rubaga walinawo ebyobugagga bya ssente mmeka? Wali ozito wakinga ne mukamwako mwennyini mwalimu nti ne stage za boda zaali zimmanja. Wewe kasajja gwe busajja mmwe wallahi ya Mungu muweddemu ensa. Wallahi ya Mungu twali tulowooza nti Buganda ereze bizito wakumbe ereze ebintu ebyowukira mu laatiri. Nalabye n'empuuga juzi omusajja omukulu ng'ayimiridde ate nga bwe yeewaana amagezi kyannumyemu kale. Mboyo gwe mulaba buli mwaka afuna obuwumbi 5, oyo gwe mulaba buli mwaka afuna obuwumbi 5. Koggwe naawe kobbe wabba lwa buwumbi buno 5 ate nga bwayitanga mu ofiisi yo gwe bw'oyogerako, era tomanyi mugaso gwabo nti bwe bumu kubwatambuzanga emmotoka yo. N'obatunuulira abasajja abakulu nga yeerabidde ekintu ekikuweebwa ssemateeka kubanga ye ssemateeka, n'ekintu ekikumpanye nga yayagala okuyita mu bukumpanya bwe okukuba ssemateeka. Ffe twagala zino emmotoka ze mulangira Ssennyonyi. Mbulaba baagala okuggyako dikiteeta bali mu mmotoka za dikiteeta, abaagala okugyawo gundi mmwe mwenna mukimanyi nti eyo ofiisi erimu ttuluzi zaayo, era nga bw'ogaana okukozesa ttuluzi zaayo mu bufunze obeera muyeekera kubanga ofiisi yateekerwa dda, si gavumenti wabula abawi b'omusolo. Kakati ttuluzi ezo bw'omala okuzisanga mu ofiisi n'oga sigenda kukozesa zo ng'ate zeeza ofiisi gwe z'ogenda okukozesa obeera ogenda zijjawo bwe tebubeera buyeekera. Kakati bino byaliyogeddwa abantu abajjeggeera ababuyabuya naye eyaliko loopu nga tamanyi na privileges eza yafeesi gye yalimu. N'alagira ddala nti ekifo ky'obwaloopu kye kimuluma. Najja Ssennyonyi yaweereza gundi ekiwandiiko Sseggirinya ate kakati okumanya omusajja oyo mujjegga. Ye yennyini yasooka n'amuyita loopu ate n'amuyita honorable. Teriiyo loopu nga honorable. Loopu abeera right honorable. Musooke mwefeeko, musooke mweyambe, musooke mwewa amagezi, then oluvannyuma mugabe ku magezi omusiru bamukoppa. Gwe gye wasomera wakoppanga basiru oba wakoppanga bagezi? Kakati nnoonya wakukoppa nga nkoppa agudde kibiina oba nga nkoppa musiru nga yakagwa ekibiina emirundi egiwera. Kasibante Moses Mukaaku ono ow'amannya aganywa emmindi yani? Ono munywa emmindi, ono atunula nga ayagala oggwa yani? Kana akasajja Mabikke ow'amagezi amabikke ne Mathias Mpuuga Nsamba muswala ate ng'ekisinga okutuluma muswaza kubanga nzijukira Professor Ogenga Latigo gye buvuddeko ng'alina ebigambo byayolekeza Mpuuga naye ng'ekinnuma byolekeza mwana gwe twali tulowooza nti Buganda emuyinamu essuubi era wansa nnyo naye ng'ayanikula bigambo bye. Mufuge obumwa bwammwe. Ate ebiseera ebisinga nabagamba eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala n'okusirikako kyakulwanyisa waakiri kiraga akabonero ak'okwemenya. Wamma temwerabira ente y'abafuutu soja eya Idi n'akaceere. Ennamba eri 0773 97 17 57 0773 97 17 57. Bafuutu soja mwebala okulwana, bafuutu soja abasiraamu mwebala okusiiba, era n'abakulistu nammwe nkakasa muli mu kisiibo mu mwezi omutukuvu ogwakalema mwebale kusabira ggwanga. Yenze yeekolera itongwa. Kaakati mmwe abaddi mbategedde wano ku kigobero buli omuntu anadda